Abalala bakaba nga abalala basanyuka wenjogerera ngo Omuyimbi Catherine Kusasira mama kabina mchala seruga Maziga ge yakaba ku mulundi guli munange teyasobola kubeera nga ayambibwa finally Enyumbaye abamaze ne bagitwala ennyumba eno ngenda kubeera nga nkuwa details zaayo nze nali njituukiridde ngo omuntu era bwe nagirabye mbifaananyi nenzijukira nga yennyumba bwe nagendanga nenkolerako ne ku interviews bazaali bbiri nakolerako ku MC Fish nenkolerako ne ku Saniyo kale bampita Viki omukutu nsinzidde ku Viki exclusive yonna jogenze maaso nokubeera nga osinzidde okutulaba akosako kubeera nga otuwuliriza kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala gwe mukwano gwange wiki egenderera abasiraamu mwebale kusiiba ekisiibo nakyo tukitwaliriza ate oba oli awo tunaatera okukikuba olukumu mutwe kale n'olwekyo nkusaba video gimpereka like atera subscribinga ku channel oba tusubscribinga nkusobola okufuna interesting stories era updates eziva mu buli kanyomero k'eggwanga Uganda ntambula ne Hajati Kaloddo omulombi w'edduwa kumu abalina ebizibu eby'enjawulo ate era nga enamba ibeerako ku WhatsApp ne bwe gikuba direct esobola okuba nga eyitamu asangibwawo wakise edduwa ezeesigika lwa nsonga tukoze naye okumala akabanga Skin Mama Beauty World basangibwawo Namirembe Road opposite Link bus osobola okubeera nga ate ogenda gwe omukyala ayagala okuba nga okyusakyusa mu kitiibwa ky'endabikayo oli wa black oyagala kusigala mu kala ya wa black oli wa brown oyagala kusigala awo oyagala kwerukamu to the level yonna gy'olowoozaako beekwata ebizigo byabwe byesigika sijja kwerabira extreme sparkle nga bano bo bakola ku nsonga za buliri na kisenge gwe omukyala weewali ekyama kyayagala okubeera nga weekuumira ku mutindo ate nga abayitako naawe munnange bakuwa ekitiibwa kyonna ekikujjamu kale omukyala bambi Catherine Kusasira yavaayo emabegakaawo n'akaaba social media videos nezitrendinga ne tujjaano ne tubabuulira ensonga lwaki akaaba kale bambi ku mulundi guli yali akaaba ng'asaba abantu baveeyo bamukwatireko ate asobole okununula ennyumba ye gye yali yasinga mu banka eya NCBA nga banka eyo yamuwola $1,000,000 mu mwaka gwa 2018 era okusinziira ku Catherine Kusasira byayogera ku CBS FM ku mulundi ogwo lwe yali nga akyadde mu programu yali mu dictator Maka ye yali amuhostinze n'ategeeza nti sente ezo yazinjectinga mu NRM projects ez'enjawulo mu kaseera aka campaign era ya investinga sente ezo mu campaign ng'asuubira nti singa oba oli awo campaign zitambudde bulungi abe yali awagira ne bawangula bagenda kusobola okubeera ng'ate bamusasulira kasente ako oba agenda kufunamu akasente asobole okusasula banka gye yali asingidde ennyumba yaayo ennyumba ye noti ennyumba yaayo olulimi kandutereeze ennyumba eno nnene nze nali njirabyeko maaso ku maaso okyamiraawo oluwafu kati bw'oba ogenda eruwafu nga tonnatuuka waggulu essomero babaliyita batya eriri ku mukono guli ogwa ddyo so waliwo ne producer bamuyita Challenger Pro waggulu nga okalaba kati kambalagirire bulungi ennyumba eyo bw'obeera ogenda oli luwafu ng'oyise ne Makindye ku kooti kati ku kkubo eryo erya luwafu nga tonnagenda dijoininga Salama Road akasozi we katandikira bwe kati ogenda oyingire wali eri mu koona we bayita we zikyukira eruwafu kati nga tonnatuuka mu koona eri kukkirizaawo ku kasozi ojja kubeera olaba ku mukono ogwa ddyo ekikubo ekiriko oba oluguudo baluyita batya oluguudo baluyita Abbas Road kati okuva ku kkubo totambulawo na bigere 40 wewali ennyumba eyogerwako ya Catherine Kusasira so mbiseera wengendeddeyo nze oba wenagenderayo mwali mu studio simanyi oba actually ne studio eyo ebadde ekyabeerangamu simanyi oba studio ababbanka we bagaddewo ne bafulumyamu so yennyumba eyo eyogerwako nyumba nnene ddala eriko garage nga bw'ogiraba emabega eyinayoko bu boys quarter
Then erimu ebisenge ebiwera sagirambulako munda naye nga bw'ogiraba kungulu osobola okukuba ebiro osobola okukuba tochi mu bisenge ebiri munda n'obugazi bwabyo oba oliawo. So yeye ennyumba yasobodde okubeera ng'ate emuva mu ngalo okusinziira ku sources eziri liable ekibeera liable Lilalebo kale kati kebageye okusinziira ku sources ezesigika munnange ziraga nti ennyumba finally banka yamaze okubeera ng'ate egikubako ekibaati property for sale era ng'etundibwa n'ennamba z'essimu ne baziteekako eri buli muntu eyandyagadde okubeera nga weewangulira ennyumba eno ajjukira nti yagisingirayo ku miliyoni 10. So essaawa z'olunaku olwalyo kiyinzika okubeera nga ennyumba eri wakatikati w'emiliyoni zinga ziizo engeri gye siri bloka monster. Tujanguyire ate already kiraga nti wano essimu ezaateekeddwako ku gundi eno ku property eno tezikyaliko. Kitegeeza ennyumba eriki eri tekeni. Ennyumba esangibwa Bakindi Ruwafu nga wenkugambye ku plot 7 block 273. Yes, Abbas Road wano mu kibuga Kampala kumpi nnyo nnyini ddala. Details zaawe endala zesikuwadde kale n'olwekyo Catherine Kusasira ku mulundi guli presidential advisor tasobodde kubeera ng'ayambibwa miliyoni 10 zibuze ebibye babitutte. Kitegedde. So gwe we n'omuvubuka ndaba kikuyamba ki ebyobufuzi bigende kitono. Kitegedde. Abo boolaba politicians baagala tukozesa bukozesa fe abavubuka. Mukyala wattu mukazi wattu yagenda ku investinga yagenda kutala afya nnyumba ye ng'asuubira nti ba politician we banaatuuka projects za NRM bwe zinaatuuka oba oli awajja kuyambibwa. Najja n'akuba omulanga n'akaaba abakulu ne balaba obutambi ne bakaaba. Mukazi wattu interview ez'enjawulo n'azikola n'akaaba. Naye munnange teyasobola kufunayo yadde miliyoni bimeka miliyoni ezo 10. Ate ng'ajjukira yali yasasulako ku miliyoni 10. Kitegeeza wali wabulayo sente ki ntono. Omukyalo ono yafiirwa ne kampani ye ng'agijjamu sente ku investinga mu projects ezo. Mujjukira kampani y'ebizigo gye yali atandiseewo. Kampani eyo teyawangaala nawo nno. By the way yavaawo yagwa mangu. Ebyo bireke sente za landiroodi balandiroodi baddukanga n'obusente bwabwe bo be baligenda mu ggulu. Wamma byebyo sibawagira ate n'abavubuka kwekubeera nga mukola bwe mutyo. Bampita Viki ebisigadde nja kwongera okubeera nga nkola follow up nzijembereko bingi byenkutaganjulira mu nsonga eyo mbatadde.